gwenga omusajja wa Bobby bino mubikoledde mu nsi bagenda gamba mbu mwabagamba Uganda is bleeding ekyo kimu then muri mu struggle abali mu struggle ate mukola ebintu ebinene webiti kakati lujja bw'ofiira osula ku malaalo eri omulabi mbuuza nti gwe wammwe bw'ofiirwa nfiiriddwa maama wange nga kaabye kyanaku kibi nnyo kakati ogenda sula ku malaalo olw'okuba nti osula ku gundi osula olw'okuba nti ofiiriddwa maama wo bataata n'emmere oddamu n'okola ki n'emmere kati ezo statements zikolwa babuyabuya zikolwa babuyabuya otherwise ensi ne bw'ebeera mbi etya era mubaamu abatono abalwana okubaako ne bwe bakola ki ne bwe bali oba oliawo naalibadde beta nnyo singa mbadde mu nsi eriki erifiti kubanga lujja ndi mutetenkanya lujja tuli mu nsi ey'abatetenkanya ey'abantu abeefubako abapanga obulamu okulaba nga bukola ki nga bubaawo olinga agezaako okugamba nti then sijja nakuzaala olw'okubanga tuli mu struggle kya busiru ezo statements zikolwa babuyabuya tuli bakozi n'ekirala tugezaako kusindika bubaka eri abo abakulembeze tubalage nti tuli bantu ab'obuvunaanyizibwa weewaawo balwana nnyo okusiga ekifaananyi ti tetuli bantu ba buvunaanyizibwa tulwana kulaga nsi ne bannaffe abo tubalage nti tuli bantu ab'obuvunaanyizibwa abasobola okukwata eggwanga lino kati gwe just imagine ku bwongo bwe nnina nga saafuna nnyo na mukisa kusoma nnyo bwe mba nsobola okwegattagatta ne mbaako kye neekoleddewo watya singa nkeera ku makya ku magezi ge nnina ne bantukwasa eggwanga bwe riti ne gwe lujja gw'omanya amagezi ge tulina lujja gw'omanya amagezi ge tulina omanya amagezi abasajja abo ba Bobi Wine ge bayina. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakomodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Nze lujja kankubulira ebbanga lyonna ndivinze nga bajeti yange. Ebimu ku bintu bennwanyisizza mu nsi kulwana kkaabira abantu buzibu ng'omuntu bikakata ku ggwe okubimaliriza nti nga ndyokabire lujja nti omwana wange bamugobyeko school fees nini kakati kitegeeza wazaala waaki omukazi asulirira okitegeera mbusimanya omukazi wange asulirira mpaayeeza omukazi wange okuzaala then genda okozesa obuweeta oteekemu akaweeta oleme kukola ki oleme kuzaala mbusimanya bange oba mu nju giveemu genda mu nju gy'osobola okukola ki obadda mu kyalo nze lujja kankubulira ebbanga lyonna ndivinze nga bajeti yange nga bwondaba nti nze tosobola kumbalira mbavubuka abambala ne batonnya era nagamba omukazi ndi nze bw'oba oli wakunjagala lwakubeera wakunjagalako kwambala kutonnya aganya bonze tondabye noonyayo abalala gye bali abambala zi disco light bonna ne batemagana ne bambala amatala ne bambala empale nga zibwe ziti nze sirimu abo sirimu abo nze ndivinga bajeti yange essente zokka ze wakateeka wano weba mmotoka singa oba ovuga mmotoka kikaaki nyinza nalibadde nvuga emmotoka eyo zolaba amapangisa naye nga basula si waabwe naye nga bakulaga obulamu mmotoka ziri ennene ezisembayo so lujja nze ndivinga bajeti yange newe ngenda okuva muzigo nzije wano era wensula wa bajeti yange wa bajeti yange nti zirujja siswala kasitambanga ndivinga bajeti yange ndi lujja osanze ndika bodaboda nswale nzonsange nga ntadde akamasike ku face nti bananda babatya ghetto speaker atambulidde ku boda President is man King Sahazi man
mbunswale kati kankubulireyo nakewunyisa saha juzi tuba twogera nangamba ghetto abotya bwofuna akamotoka nimugamba King nasoka kyantwalira eddakiika ng'emu ku bbiri okumuwa answer nimuga nasoka nimuga nno yogedde ensonga nemala nendowooza nimugamba King kibulamu mu byetaago byenneetaaga leero emmotoka teriimu ekyo nakyo yesi nkyetaaga nikirina obudde bwaki kirina obudde bwakyo okugula emmotoka nga wogenda ogipakinga siwo ze nkirabanga kivumu ku saidi yange weewaawo n'abakola okusalawo okubeera nabyo nga gye babisuza si waabwe nabo okusalawo kwabwe eriyo agirina ng'etemagana nga muntu ekyewuunyisa nga ne wagenda ogisuza agenda gisuza mu parking sina mu kikomera mwasula agenda gisuzaawa ng'alina okusasula 2,000 ku 3,000 eza buli lunaku ng'asasulira ki so ze lujja ndivinga budget yange zokunsanga nga ndi ekikomando tekirina kyekinkosaako wadde zokunsanga nga ndi byange ndi ku street ntambula tekirina kyekinkosaako wadde zokunsanga nga ndi mu kulya kawunge wange tekirina kyekinkosaako wadde ndivinga budget yange kati kinyambako olumu okubaako nebyenkola ki nebyenneekolerawo ng'omuntu nti sirivinga obwo bulamu nti by mistake ndivinga obulamu obwo mu bibalo nti kati bwe nzimba akayumba kange kitegeeza ekyo mba nkimaze sobola okubaako newenkola ki newempakinga akamotoka kange ndi kati bwe nzimbayo obuzigo bwange obwabapangisa then ekyo kitegeeza mba nkimaze ne bwe nzaalayo omwana owokubiri oba owokusatu kitegeeza ninawe mukola ki ninawe nsobola okujja ka school fees we kagenda omukola ki nti nemtambuza obulamu nembeerawo obuyumba obulala kakati nsobola okumuzzaako oli kubanga naye ninawe nsobola okujja ka school fees akole ki asobole okubawo so oli musajja mugezi bwentu bwendivinga obulamu kati olwaleero tukukyaliddeko abantu balabye ennyumba eno abeewunyiza beewunyiza kuba emyaka gyo mito ate n'obulamu bw'engeri gye butambuddemu naye era bagenda tuzzayo ku kintu ekirala gwenga omusajja wa Bobby bino mubikoledde mu nsi bagenda gamba mbu mwabagamba Uganda is bleeding ekyo kimu then muri mu struggle abali mu struggle ate mukola ebintu ebinene weebiti kakati lujja bw'ofiira osula ku malaalo eri omulabi mbuuza nti gwe wammwe bw'ofiirwa nfiiriddwa maama wange nga kaabye kyanaku kibi nnyo kakati ogenda sula ku malaalo olw'okuba nti osula ku gundi olw'okuba nti ofiiriddwa maama wo bataatawo nemmere oddamu n'okola ki nemmere kati ezo statements zikolwa babuyabuya zikolwa babuyabuya otherwise ensi ne bwebeera mbi etya era mubaamu abatono abalwana okubaako ne bwe bakola ki ne bwe bali oba oliawo naali badde beta nnyo singa mbadde mu nsi eri ki eri fiti kubanga lujja ndi mu ntetenkanya lujja tuli mu nsi ey'abatetenkanya ey'abantu abeefubako abapanga obulamu okulaba nga bukola ki nga bubaawo kati mu mbeera ng'eyo ne Museveni mu generation yaabwe oba mu lutalo lwabwe mulimu abalina bye bakola ki bye bakoleramu olinga agezaako okugamba nti then sijja nakuzaala olw'okubanga tuli mu struggle kya busiru ezo statements zikolwa babuyabuya tuli bakozi n'ekirala tugezaako kusindika bubaka eri abo bakulembeze tubalage nti tuli bantu ab'obuvunaanyizibwa weewaawo balwana nnyo okusiga ekifaananyi nti tetuli bantu ba buvunaanyizibwa tulwana kulaga nsi ne bannaffe abo betulwana okuggyako obuyinza tubalage nti tuli bantu ab'obuvunaanyizibwa abasobola okukwata eggwanga lino kati gwe just imagine ku bwongo bwe nnina nga saafuna nnyo na mukisa kusoma nnyo bwe mba nsobola okwegattagatta ne mbaako kye nneekoleddewo watya singa nkeera ku makya ku magezi ge nnina ne batukwasa eggwanga bwe riti ne gwe lujja gw'omanya amagezi ge tulina lujja gw'omanya amagezi ge tulina omanya amagezi abasajja abo ba Bobi Wine ge bayina singa bakeera ku makya ne babakwasa eggwanga Bobi n'akwata eggwanga n'abeera nalyo mu ttaano nga ye mukulembeze waalyo omusajja mu nfaanana gye yali afaananamu nga muraasi nga muyaye n'agamba nti ze sigenda kugula munyonyo ze sigenda kuzimba muyenga
gate negulire ka beach kange kambeko kyennekolerawo guyo omusajja oyo omuyita musiru yadde nga era ino obusobozi wadde yalina obusobozi obusobola obikola emunyonyo oba bikola emuyengo oba bikolawa guyo goyita omusiru so njagala ekyo kiclarifyinga ndi bino ababuuza lwaki tubikoze mu mulembe guno ogwa Museveni tugamba nti tugezaako kusindika bubaka eri bannaffe abo tubalage nti tuli basajja ba buvunaanyizibwa na bakyala ba buvunaanyizibwa ze ziri n'embaga abalazi bakola ze ziri eri n'embaga z'olaba ze tukola kuba nazo era nkugambye nti izo statement zikolwa bannaffe ababuyabuya tosobola kugamba nti omuntu kibi nnyo okuwasa ate gwe kennyini n'omala n'ovaayo n'ogamba nti ate abo bali baabino kuba tuzenga tubawulira Bobby muli waki wabino kyokka ate n'olya nti Bobby yakoze bubi ogenda ku mbaga ya mukwano gwe Nubian kati oba musiru kyenkana ki gwa magezi go gabeere oba magezi obeera n'amagezi masiru nga mangi omanyi mu nsi muno tulinamu abalina amagezi amasiru nga go mangi nga bo bangi amasiru kugambye tulina abalina amagezi amasiru nga bo bangi in fact ogenda okwetegereza nga ye namba esinga n'okubeera ennene amagezi amasiru nga mangi gega amagezi amasiru bo bategedde kyentegeeza nga ye amagezi amasiru ayina mangi nga ne bw'aba agezaako kwekaka kuwa amagezi agenda kumaliriza era amagezi akuwadde masiru kati be bowulira bakozesa ebyo bistatement be bowulira boogera mu njogera eyo bwetyo otherwise fa balina amagezi nga mangi ffe tusobodde okwerwanako nitubaako n'obutonotono bwe twekolerawo ku myaka gye muyita emito kati olunga mutuwadde eggwanga mmwe naye mmwe mugezeeko mutuwe eggwanga linene bweriti kati ate oba lino eggwanga ne bwe mulituwaamu kisanja kimu Uganda esobola okupulani Bobby gy'alina gwe nalaba ku pulani Bobby gy'alina eya Uganda eno n'enkwata ne ku mutwe nkugambye Bobby nalaba ku pulani ye gy'alina ey'eggwanga neraba na Uganda mukozese omusajja oyo Bobby Wine bulungi otherwise pulani gy'alina ery'eggwanga lino tomanyi na kumanya matabuta aina pulani nti Kampala ina kubeera eti ekibuga tuyino zimba zisite bwetuti tuyino amasomero aga government tuyino kulwana ennyo nti ge gaba gasinga obuyigirize ng'ensi endala bwe zikola ki amalwaliro amadagala kyateeka Minister of Health so nga ki gy'osobola okumpa yagamba yabuuza nti Minister of Health ayinza kumpa nsonga ki lwaki abantu bagamba nti eddagala mu ddwaliro ekiruddu teririiyo nti lwaki mu ddwaliro emulago teririiyo nagamba nti siri eggwanga nze lyenkola ki kugambye bannayuganda mukwate bulungi Bobby Wine ayina pulani y'eggwanga lino so kati geto temutidde ku bigambo byonna ebiri okulaga byemutuuseeko eri omugezi kino akitwala nga kyakulabirako eri omubuyabuya kino kimunyiiza otherwise ffe tulabidde ku bannaffe ne tutanyiiga ndi Bobby nitubalabirako bannaffe abalina kye bakoze eki kye beekoledde kati kibiri eri gy'oli either okukitwala mu mbeera ennungi ey'okubaako ky'okirabirako oba okitwala mu mbeera ey'okunyiiza omanyi kyotwala omusajja abagambye omuntu eyasulanga ku kkubo emyaka 10 n'emeka emabega okuba nti asobodde okwekwatakwata n'abaako n'akatono kakola ki keyeekolerawo kati kiri gy'oli okikola ki naye ate n'okusingira ddala ffe tugezaako sindika bubaka eri bakyali baffe be twali nabo mu ghetto bino ffe tetubikolera bagagga bino ffe tubikolera bakyali baffe bali mu ghetto kugezaako kuba motivatinga nti baboyi bange temwebaka enensiserevu service ffe bakyali baffe ba Tyson muzenga mutulaba ba Osika baani kyali waffe Zebula yagukola naye era twalinga tubyogerako kitegira bakyali baffe baani tuzenga tukola ki kati tugezaako kusindika bubaka eri bakyali baffe nti mu nsi self service kiri gy'oli okwepimirako ekikumala oba okweseera okitegeera gwe weepimirako kale yes man ennyumba egenda wano ly'eddiiro wano ddiiro eddiiro lyo wogenda otuukira waggulu waliyo ki
waggulu we wali master bedroom waliyo n'ebintu ebirala bingi office egenda beerawa byonna tukolaninga bisetting eyo waggulu wano wansi waliwo fumbiro kulya mmere yaffe mpozi n'abazze nga baagala kusula era wansi waliwo ebisenge w'okusula ebyabagenyi weebiri waliwo ebyabakozi ebyabagenyi then abaana balina sula waggulu ne taata alina sula waggulu. Okay. Yeah. Enyumba zaabwe mutera oteekako obujogoli. Bwogera ku nyumba ez'abantu ez'enjawulo eya King Sir twagitendako roundabout mu luggya. Kati simanyi wano gwe kajogoli kikogenda okwongera ku yiyo. Saagala kubbirako. Naye era ndowooza olaba nti kaplani kange mu busobozi bwange obutono sikeekali akabi. Kati bingi nnyo nno bye nnina okukyusa oba bingi nnyo bye ŋŋenda okukola ki naye nga bwe nkugambye nti lujja bino tetubyogerako lwakuba nti bye byenkomeredde bino tubyogerako ebyekiseera leero kya leero n'enkya naye ate tulowooza nnyo ne ku biseera by'emyaka egikola ki egijja nga ndi mu space ennene nga ndi mu maka gange amanene okusingako wano naye wano ndiwo olw'okuba ndi simanyi kijja nkya yensonga lwaki nti nwana nnyo mu bulamu bwange okweteekako competition nze nga nze nwana nnyo okweteekako competition lwaki lwansonga nti ndowooza nnyo ku bulamu obujja either busobola okubeera obulungi ate busobola okugootaanamu Bobi oyo lumu yaŋŋamba akantu nti tiri kya muwendo nga muntu kubeera nawuwe nti ne bwe buba bukedde ku makyensi n'etabukamu bw'obanga oliwo n'oyo anaakuyamba abeerako amanya wa waakola ki watandikira era tuzze tukiraba mikwano gyaffe abamu we balwala tugamba nti mumuzze waabwe nga neewakata kola ki so bwe mbeera wano n'ananyamba lujja asobola okugamba nti musajja waffe alina waakola ki waali katumuweeyo akasawo k'akawunga katumuweeyo akasawo ka semindi kuba lujja ensi etabuka seekyuka tuzze tulaba mikwano gyaffe betwali tulaba emyaka 10 emabega nga be bali mu bulamu obulungi leero nga bw'omutuukako akulaga nti akola ki n'abamu ku bo ekimu ku kyabayamba kwe kuba nti basobola okwegattagatta ne babaako ebintu bye basetinga nga bino ne babaako we bakola ki nga we musinzirira okubayamba so mu nsi muno kozesa akadde ako ng'ate bw'opulaningira n'akadde akajja akadde akajja ffenna tetukalinaako idea weewaawo tulina pulaani zaako nti nze wano si we mbalanga amaka zino si ennyumba gye njagala lujja era olaba ne kasipesi kange nti si eri awo nti nnene ekitegeera just nabala tulo ekitegeera ne ŋŋamba tuli mu bulamu buno naye nkya so tugenda nnyinza kubeera wa in case obulamu bwe bukeera ku makya ne buntabukako kwe kujja eno osobola olabayo ng'ekyalo osobola olabayo nga ki osobola olaba naye nga amayumba bwe gali mangi ate ag'amaanyi esebo mpolampola abantu bazimbye nze kyenjagadde abantu bazimbye abantu bakaaba essente naye mu kuzimba amayumba abantu bazimbye amayumba abantu just kusalawo lujja basaze kati nno kankubulire nga bwe nkunnyonnyodde oyagala kuŋŋamba nti gwe mbadde nsomesa gwe nga toyiga nange njize ssebo sebo njize kibadde kinkosezza okuba nti njogedde ebigambo byonna bye njogera neneererejja nga tolina kyokola ki kugambye nti okuzimba yes ziba ssente naye olumu ne ssente bw'oba weetaaga ozipulaningira ate osobola obikola ng'obikola mu ki mu butono nga bwe nkunyumiriza sitole yange nti sibeerangakaawo nenfuna buwumbi bwa ssente nakeera ku makya nenfuna akawumbi ka ssente neŋŋamba nti kantandike kugambye nti mbadde nga nkola mu mpola n'oletayo buloka zino nendeeta bubulooka bwange ndowooza bubulooka obulaba nendeeta bubulooka nembuyiwa nendeeta omusenyu nenguyiwa nendeeta bumatiriyo bwange mpolampola nembuteekawo bwe ntyo mpolampola kati omuntu alaba ennyumba bweti oba akayumba bwe kati akasiisira akayita kasiisira omuntu alaba nze nkalabanga kasiisira omuntu alaba akasiisira kange nalowooza nti nakeera ku makya nenfuna obutitimbi bw'ensimbi kumbe si kituufu badde nga mbikola mpolampola
abatuuze bange babadde bandaba bempangala nabo ku kyalo kuno mikwano gyange Bobby abadde nga ambuuza otuuseewa oli ku kikati saha bannange nafuna saha mwana gwe kankubuulire mu nsi muno oba mu Uganda muno tulina abantu abalungi ng'ensi tebamanyi naye saha y'omu ku bantu abalungi be tulina mu nsi muno akubeereddewo gwe kankubuulire ate sinze nzekka nkugambe kati saha namugatta ku Bobby bw'otomufunamu mukisa omufunamu kisiraani kitegeeza abavubuka abo be mubeera nabo ne saha bali banga bonna ssebo bakolamu nkugambye nti kiri enjuyi bbiri abalala simanyi bulamu bwabwe bwebukolaki bwe butambula naye nina bendaba bemmanyi abakyusiza obulamu bwabwe olwabo nga bakyusiza obulamu bwabwe olwabo kati ate nze nnyinza okubeera nga nsobodde kulwana kukolaki kubajjamu buntu bwe buti ngeriyo n'oli alwana okubajjamu akamotoka kati kiri eri gy'oli nti ekigendererwa kyo ki kati ate nakugambye nti nze ebiseera ebisinga abantu mikwano gyange egyo situnuulira nnyo ku kye bampaayo ntunuulira nnyo magezi ge bakolaki ge bampa teriyo mu bulamu kapita asinga magezi kikulu nnyo ekyo kapito nze gankubuulire mu nsi muno kapito gwentwala serious kubanga ne bwe bakera ku makya ne bakuwa akawumbi k'essente nga tokaplaningidde era osobola okumaliriza nga tolina kyokakoze eki kyokafunyemu kati nakugambye nti nze ne bwe nfuna omutwalo gumu ogw'essente ngubudgetingira ngupulaningira nemanya nti guno omutwalo ensawo ya sementi ya meka yesatu nti yesatu bwe nkwata guno omutwalo nenguwa Ssaalongo ku hardware nsobola abasigadde manje emitwalo emeka ebiri kati bwento bwennekwata kwata nebirala maaso eyo Katonda nga ya mubeezi ojja kukyalirako era ewalala nkulageyo walala naye na wano tujja kujja nkulageko ku buntu housewarming webale nnyo ensawo 5 eza sementi housewarming tugenda wangambye n'ebyokulya byonna mbuzi ate ekirala bannaye ali eyo ng'ekyalo kikunyumidde tokola gume kubira ghetto munonyeko ku TikTok ko ghetto speaker omugambe eyo plot ziri mu sente meka abantu tebalowooza nti ndi naggwedda nkyapanga bulamu lujja bakwatireko sigamba nti bankwatireko gwe nkuwulire njogera gy'oyogera abantu oyagala balowoozesa nti ndi naggwedda osobola okubaayo omuntu kati woyo sinnateeka mu ndabirwamu sinnakola bikiisi nkyalwana kumaliriza omuntu asobola obeera onaga nti geto kange sitole yo ngigoberedde webale nnyo kansobole okukola ki mu mutima mulungi so mu mbeera ng'eyo naye ganze kye mbagamba mu programu ng'eno wakati eno abasinga muyinza obba temumanyiyo wadde abantu abaliyo bangi osobola okunoonya ku ghetto n'omubuuza ploti eziri mu ssente mmeka omuntu abeera mu kifo eyo gy'akulidde oba gy'awangaalira nga ploti za bbeeyi naye nga tamanyi nti nneeno osobola okujja n'ofuna akafo ko ne kaba katono n'okatetenkanya abantu balemeddwa okukkiriza nti ekibuga kyakugjamu kasente otulo twabifo ng'eno kati abantu bakyalina eri mentality nti nina kusula mu kibuga wakati bw'oba ogoberera stories z'abantu abali successful mu bulamu yesonyiwa ekibuga n'abako gyakola ki ate nze nayagala nnyo n'okujja mu kitundu nga mu kitundu gye nzize nja kubeera kabaka waayo otherwise n'ennyumba olaba mba kugizimba MP oba mbagizimba mu simanya wa Busaabalamu teyalira bisenga nnyumba lwansonga nti gye ziri nnyingi naye ogenda okwetegereza wano ng'olaba akayumba kange kanjawulo omwoko mu society we waawo ndaba waliwo abantaddeko amaanyi neiba mulala ye muzeyi wa wano neiba muzibu mukatalaika yakoppa gwe kati neiba ntaddeko amaanyi ekizimbe kyantaddeko neiba kikyakwagaza neiba natandika wano nga neiba ataddewo amaanyi nina negwendabye wansi wali naye asitudde wali wansi antaddeko amaanyi nina bendabye eri ate bali naye muvubuka muto wali najja eno nga mmanyi nti eno
kati neiba nina lutalo kine baneiba Abaleke. okuba naye Baleke baneiba bakole ate ekyo kikulaga nti abantu bwe baba basobodde ozimba amayumba bwe gati eno gye tuli kitegeeza nti bategedde kiri kyenkugambye nti mu kibuga tulina kujjayo ssente otulo tulina tujja tukola ki Kivula Saha yagamba nti kyoga nti Saha teyalina busobozi bugula banne gye baagula naye yagamba nti kangende nakawuka nga Bobby bwe yakola n'agenda wa Magere. So bwe tutyo obulamu bwe bukola ki bujja butambula bano we tuli ate no nawo wakyali tuli mu Nansana municipality nawo wakyalinga we wali olw'ensonga nti abantu batandise okwettanirawo naye ate gye bujja kiri kyogambye nti ate wajja kusindikiza weeyongereyo kati gye bujja baba onkugambye bazimbye bajja kunsindikiriza ate okweyongera ewalala ngende ewalala so edduniya bweto bwetambula nsanyuse nnyo nkuyozayoza wano tewakyali aloga kweno level wooli tewakyali aloga ate nno kati kankubulira ero ine waluleeta tujja tetuwuliriza nnyo mboozi z'abalogo eddogo gyeriri anti mu bulamu ebyo bye bimu ku bintu ebitulemesa okubeerako ne bye twekolerawo ekyo kiddayo ku kiri eri bannaffe tubiveeko ebyo byonna bw'oba ng'onaayaka otherwise wali badde ogamba nti mu wino gye nkolera njogera ku bannaffe balina emiddala mu wino sigenda kuguteekawo oba sigenda tandika lwa nsonga nti neiba wange wa muddala ayinawo omuddala ne oli ayinawo omuddala n'oli ayinawo omuddala kyabulabe kikulu kutandika ekirala totya mboozi z'abannaffe z'abanno bakugamba nti tokola ki totandika oba tekisoboka omulundi omulala yakunyumiza kasitole k'omukazi owa Adware eyangamba mwana wange ennyumba gy'ozimba naffe abantu abakulu tetugizimbangako kiki ddala zimba ennyumba lwaki sente ogenda zijjawa ng'atunuulira bambi enfaanana yange naye emboozi yo kasitola ako akadiweya tujakanyumya mu paati tu mukazi oyo yampola ebbanja era mu bagenyi be nnina okusooka okuyita nga nzigulawo akayumba kange oyo y'omu kubasooka mukyala wa Adware eyagamba bambi baŋŋambye omusingi kati nga bambi andaba nfuba gye neefubako ntima okasawo bubiri bwa sementi emitayimba gitandise okugenda wansi kati alaba emitayimba agamba alaba n'enstrugglinga naga mwana wange kikirwaki emyaka gyo ekyogenzeemu kinene nnyo emboozi eyo mugirinde naye nga nsanyusa balaba ffe tusaba Katonda buli kimu kitambule nga wakibala era tujja kubeerawo n'olunaku luli lwennyini ekirungi nti geto abibalaze nga bikyali mu nteekateeka ekintu kye nnafuna mu kino era lwaki nkyakyalira nnyo abantu nga bakyali mu nteekateeka y'ebintu byabwe gwe kulema gattamu mboozi ng'omuntu oyo kimutomedde butomezi abantu bano bakola bahasolinga so geto mbadde nzija nfollowing ennyumba eno ng'ekyali wansi ng'ejjaajambusa nga tannateekako wadde mpola paka we nagirabye ng'etuuse kweno stage ne ŋŋamba kalawo at least kandage ku bantu baffe katulaga nsanyuse nnyo okunkyalirako kyakabi nnyo Saha munneebalize Bobby munneebalize n'emikwano gyo gyonna ababeera naawe emirala kale naye nga omukulembeze wange ne Kabaka Saha bagala nnyo respect mu motivate nze mumpaddero mundaze mu nsi nti omuntu osobola okuva mu ghetto n'obaako kye weekolerawo mu nsi essaawa eno yennyini mutukkiriza ndage poloti etundibwa kati kambalage wano poloti wanene etundibwa abantu babeere nga mulaba nti kikola ki sebo ku kyalo kuno kati ngenda kubeera mutuuze era lujja kati poloti eri gye ggambye nkwegayiridde noonya akasente mpola totya gamba nti poloti sente na biki osobola n'osasulako mu kibanja mpola nekamalayo mu maaso awo ozimalayo mpola wesitabira ku kino kyalo mbeerewa bwetu tyonna kati bw'otabeera eno kati munyonyo wammwe eri tumulaba ffe mu ggundi nitwebuuza kati munyonyo wammwe ayina njawulo ki naffe eno amasanyalaze gago weegali abantu babo bazimbye empewo nnungi amakubo so munyonyo tumuzizza eno ebyaddala nze bonna kye mbabuusa bakyali bange geto si musajja mubi
ayina namba ye mukubireko oba aso omunoonya ku TikTok omunoonyeko ng'omubuuza ekintu kimu ghetto eyo poloti ziri mu sente mmeka era nebaza nnyo mikwano gyange egibadde gigoberera story yange ginnoonyako mulimu abanoonyako ghetto njagala nange akukugira n'okwewaŋŋana amagezi nze nagamba mikwano gyange nti wendi wekituuka ku nsonga y'okwewaŋŋana amagezi kubanga naffe eriyo abagatuwadde kati ke kaseera naffe tubeeko bannaffe betukola ki betugawa mu bulamu mpola 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 eriyo abakyuse nina eno benguzizaayo benguzisizaayo nga baagaddeyo olina nagula eno nange onfunye n'abamu abayimbi bazze ne bagula eno baani olabe wano wetuli wallahi njagaddewo era siyinza butagulayo kafo kange eno kanaba katono katya nja kuba mwesimu ngenda kuba nkagula so era bidi yeddako abantu ngambalaga nti dujja yamaze nakola ki nagula nyamba ate ne poti yange ngenda balaga nga njizimbamu webale nnyo nyamba taata so bannange webito ebiri mundeke kati banambuze ku proti ziri kati katubasibule mukama batukumire mu subscribing kikulu guno jeje mu mikutu ejekola ki ejesigika subscribe mikutu kyovula banze tondaba mikutu gy'abaana eyo egy'okusaaga saaga negendereza obangoberedde nnyo mukutu gwa muganda wange ono okuva lwe twakolagana nti omukutu gwe mukutu gw'otosangako bibozibozi byakusaaga saaga eva ogusanga guli on point nga gukola ki nga gulambika nsonga oba nga gusomesa ki gusomesa webale nnyo kusomesa ggwanga webale kunnoonyako amina sikitekinga for granted kyakabi nnyo naffe okutuwa opportunity eno abantu ne babako kye balaba ate nga kigattako naffe bato tukoze bubi akumbe basebo ne banyebo tubatadde nti sikuswaziza sitambuli sebo omulimu gw'amaanyi ogwo the CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 3211 nga tusangibwa Mperere Ugayaza Road.